Rose Media nkwaniriza olunaku olwaleero era ne nkwebaza emirimu gy'otusaako engalo nkwana tanaba kusubscribinga subscribinga ate oyo yamaze neeyanziza nnyo neeyanzeege olwaleero nkuleetedde eggulire erikwatagana ku basiyazi nga Museveni President wa Uganda yamaze n'alisayininga bantu bonna baasanyuse naddala babadde tebalikkiririzaamu ng'abalokole n'abakulembeze ab'enjawulo basanyufu byansuso olw'okubanga etteeka lino ligenda kugobera ddala obusiyazi mu ggwanga naye ate kino kyanyizizza nnyo Abamerika nga bayita mu pulezidenti waabwe Joe Biden yagambye kino ky'ekintu ekikyasinze obubi Pulezidenti Museveni kye yakakoze era n'asuubiza nti bagenda kusalako obuyambi bwonna obubadde buva mu nsi yaabwe nga bujja mu Uganda kugeza nga obuyambi obubadde bukola ku bya siriimu kujjanjaba endwadde obuyambi bungi obugenda mu magye n'ebirala kale eggwanga ne lisigala nga liri mu kutya naye nno ng'ate ebyo bikyali awo waliwo abantu bavuddeyo ne balaga nti kino kyaweereddwa abasiyazi omukisa abagenda okwegendera mu America bafune obutuuze kubanga kati bajja kuba bamanyi nti eno ewaabwe tebabakkirizayo so bajja kwegendera eyo mu America bafune obutuuze naye ng'ate kino ekintu kibi nnyo nnyo tukivumirira bannange temuyita mu mbeera eyo nti mwagala okufuna obutuuze naye era waliwo abasigadde nga bakukkuluma nga bakaayana nga bagamba kino kye bakoze kibi nnyo naddala abasiyazi basigadde balwanirira eddembe lyabwe balowooza nti etteeka lyaze kubanyigiriza kankuteekereyo evidiyo zino mukwano sigale ng'oziraba etteeka lye lino nange ng'eyalireeta naweereddwa omukisa okufunako kopi ku tteeka lino era kaakati okutandika leero ensonga ezikwatagana ku bisiyaga n'okubiwera zirambikiddwa mu tteeka. And this business of intimidating people that you will not go to America, what is in America? For me, the only thing you can intimidate me on is that you will not go to my constituency. But so long as I'm able to go to my constituency, to hell with those countries. Naye lwaki balondamu sipiika yekka? Twagala ne President Museveni yattaddeko omukono naye visa ze bazisazeemu. Twagala ababaka ba paalamenti bonna visa zaabwe bazisazeemu. Lwaki balondamu omuntu omu babiri? Kuba etteeka lyawagirwa buli omu. In fact, bannayuganda bonna bandibadde bagaanibwa ogenda ebula. Now, I want to congratulate the honourable members of parliament on your stand on the ebitingwa. That's what the Banyankwere call what they call homosexuals. It is good that you rejected the pressure from the imperialists. And this is what I told them. Whenever they come to me, I say, you please shut up. I congratulate you, bishops, the other religious people, and the citizens. Europe is lost. So they also want us to be lost. But in order to fight, we must be patriotic. If we are parasitic in the mind, a mind of a parasite, there's no way you can fight. What do you want? Right. When do you want them? Now. We need this bill to be killed. Ugandan LGBTQI people are living in fear. They are being persecuted. This bill needs to go. The people of Uganda. This calls for life imprisonment for same-sex acts between adults of the same sex. The death penalty for aggravated homosexuality. What does aggravated homosexuality mean? God knows. 20 years in prison for the promotion of homosexuality. This means activists on the ground, organizations that are supporting LGBTQI people, there is 10 years in prison for attempted homosexuality. Shame on Museveni! Shame on Uganda! Shame on Uganda! There are activists in New York, across the world, sending a message to President Museveni to do the sensible thing. To start questioning me, you're not God. You're not God and you're not the perfect one.
You might even find yourself in hell. Nganze gwe waliko gwe wali olajanira gwe wali oyagala okukuba emiggo onjokye onsibe mbolo kuba ndi lesbian oyagala okunkuba emiggo nganze ndi muggulu nga nkirinze ne Katonda nga ndi kunywa kasoda nga gwe you're in hell. Huh? Why? Shame on you, nigga. Shame on you, homophobia. Shame on you, homophobia. Stop homophobia.